This is Faadi TV UG. Subscribe. Faadi TV UG nkwanisa ngenda kusaba subscribing gwe na agigoberera Faadi TV UG wantu batusako nyumba z'aba celebrity abenjawulo. Stay on YouTube platform era nga onakoyo nyigideo n'ennyumba ya Sam Bagenda njagala njikulage amanyikidwa nga Dr. Bossa abasingale musinga okumanya Dr. Bossa era nga basinga mumanyi nnyo muzanyo gwa OMG era nga ye bosi wa akulira ekibiina kya Ebonies Sam Bagenda njagala nkutuseko amakage wakasibira njagala nkutuseko amakage wakasibira wala ngira kusaba subscribing go na oba tuna kusubscribing ku YouTube channel ya Feno ya Faadi TV UG ngenda kusaba subscribing ate sharing video eno ate ngenda kusaba video eno ojiwe ka like njagala ojiwe ka like ngenda kusaba ojiwe ka like video eno Sam Bagenda njagala nkutuseko ko ebimukwatako amanya gagadala ye Sam Bagenda naye nga agasingo kozesa ku stage akwesa lya Dr. Bossa era ngono prominent Ugandan actor singer bagamba nti muzanyi wa filimu omuna Uganda atenga muyimbi yatandika kaliya ye bwe yafuukira popular actor mu filimu eyali amanyikiddwa nga The Malayalam movie Escape from Uganda and film That's Life Mwatu. The film ezasinga okumumanyisa ennyo waje bayita That's Life Mwatu. Film yadda nnyo Sam Bagenda labe ebiseera ebyo film eno yasinga okumetera okumanyikibwa ennyo bagamba ali myaka 56 egy'obukulu yazaliwa wali emukono era nga bazadde be kuliko Sam Bakiranze taata kusani mama amanyikidwa nga Margaret Bakiranze ye mama era nga amanya gamala gakozesa kuliko erya Dr. Bossa munayega amakage munayi kasangibwa wali emukono makaga tabu nnyo Sam Bagenda awo wakasiba gega amakage owapoyira musajja mukulu ono Sam Bagenda bagamba kuvadda Sam Bagenda nga ayagala nnyo okuzanya filimu era nga ebiseera bwe bafulumiza filimu yaabwe ya That's Life Mwatu filimu yadda nnyo era abasinga nkiwa mugimanyi filimu eyo yatambula nnyo okutwaliza wamu era nga Dr. Bossa yabeera nga omubulamu bwe nga wulira yeetaaga abeko filimu gyazanya yinza okumetera okubeera ow'ettutumu n'okuba n'ennyumba ng'ennyira kuba ekirooto kye yali ayagala nnyo okubeera n'ennyumba eyakabi Embagambi yazalibwa 1965 nga 3 Maachi wali emukono Sam Bagenda muna Uganda era nga yasomerako ku Lubiri Secondary School ku Caltech Academy Makerere Lubiri Secondary School nasomerako ku Caltech Academy Makerere Sam Bagenda bandaga wano nti emirimu gya Sam Bagenda kuliko okuyimba kuzanya filimu director ate nga producer Sam Bagenda munaye kuvadda Sam Bagenda ali agala nnyo okuzanya filimu ate nga agala nnyo okubeera ow'amaanyi mu kuzanya filimu Sam Bagenda munaye gegana amakaga tabu gasangibwa wali emukono wapoyera Sam Bagenda musajja mukulu no bosi wa Ebonies era nga mwasinga mumanyira nnyo mu That's Life Mwatu najja afulumya OMG oh my god kino kitalo balagibwanga ku Bukedde TV omuzannyo era nkiwanika kati gukyalagibwako Dr. Bossa yimu ku mizannyo gyasinga okumugjayo era nga yakulembera ekibiina kya Ebonies munayega amakage we wapoyira wakiringira okubanga yawona obupangisa takyapangisa naye Sam Bagenda makaga akabi nnyo makaga tabu nnyo makaga bode nnyo gega amakage gasangibwa wali emukono gego amaka ga Sam Bagenda munaye mugetegereze bulungi nnyo mukakase nti omusajja naye takyapangisa yawona obupangisa takyetaaga landlord kumukonkona era nga bagamba made his first acting role as a priest in stage played the dollar when he was back of popularity as a singer. He met the playwright and director Sembajwe
bagamba nti yazannyako konga omupaatiri wabula ebiseera bino yasinkanira Jona amanyikiddwa nga Sembajjwe amanyikiddwa nga Sembajjwe mu 1993 musajja mukulu ono Dr. Bosa era nga mu 1993 we yasinga okumanyikibwa ennyo okubeera ng'ali popular naye ng'emyaka gino eminala egiyise yali agezaako okusika ekintu naye nga kyagaana ng'agezaako okulabika ng'akikuba kuba ali ayagala obulamu bwe bubeere bwanjawulo ng'ayagala abeekoko n'amaka ag'enjawulo ate ng'ayagala alabireko ku bakadde baffe okulanga bakadde baba mu nnaku kuba embeera ze baakulira teyali mbeera nnungi nnyo nga wemanyi ebintu by'ensi eno byakutoba omuntu bw'otuuka mu nsi bw'otyo okwakivinga olina okutoba olina okutuuyana okulabika nga okutuukiza ekyoyagala era nga Sam Bagenda yali ayagala nnyo okubeera n'amaka aganyirira ate ng'ayagala okubeerako omuntu w'amaanyi mu ggwanga ng'ayagala okuzanya firimu ng'ate ayagala alabirire bakadde baleme kulaba nnaku mu nsi eno era bambi amaana n'akituukiriza kuba ne bazadde be bandaga nti yabazimbira dda ennyumba yagenda okuzimba ye nga bazadde be yabazimbira dda ennyumba Sam Bagenda musajja mukulu ono nyini gundi nyini Ebonies ekibiina ekyabazannyi ba firimu era nga bagamba Magwedi Baklanzi era nga bagamba Tata wa Sam Bagenda yali dokita bali ba dokita abakugu munnaye era nga naye Sam Bagenda yakula yetaddeko erya dokita Bosa kubanga bambi yali agala okubeera nga dokita nga bulaba kitaawo ate ndowooza firimu ne zijja ne ziyinkirawo kwegamba yakula ayagala okuzannya firimu Sam Bagenda ng'ate kitaawe dokita kugamba tukisaya nga byonna abyagala neyetekako erya dokita Bosa kubanga kitaawe yali dokita ate ye maama yali teacher yasomesaako ku Auntie Claire ku nursery schools wali ekitta nti maama wa Sam Bagenda era nga bagamba Sam Bagenda yamaliriza secondary ye emisomo gye egya secondary wali ku Lubiri Secondary School olwamaliza n'agenda ku Caltech Academy e Makerere n'agraduatinga Bachelor of Commerce with bias in auditing from Makerere University. Meanwhile, he completed a public accounts course. Yamaliriza course gyali atandisewo gye bayita public account course CPA ku Graphics College Kenya. College Kenya musajja mukulu no bambiga yasomerako kone Kenya gyamaliriza course ye gyatandikawo gye bayita public accounts course CPA yagimaliriza Kenya olwamaliza n'akolako nga accountant emyaka emitono kubanga byali asomeredde olwamaliza n'ayingira drama. Subscribe mweraba.